Muhoozi Kainerugaba muganda wange ayongedde okuyiwa olunyata era Sudan ku nsonga za Sudan abo bo munnange akyabali bubi nti just kitaabe kulagira bulagizi nti cwi n'enkya ekyo ekibuga Khartoum kiwambibwa. Era Muhoozi y'omu ategeezezza nga bw'atagenda kuddamu kulinnya ku ttaka lya US, United States of America, okuleka mpozi nga basasulidde abo bonna abaddu be baasomba n'ebyobugagga bye baasomba wano mu Africa mu biseera eby'obufuzi bw'amatwale. Agenda nti taligenda kudde tagenda kukikola ekyokulinnya mu America, era sente zayagala muganda wange nnyingi basasule. Bino tugenda kubanga tubiraba. Muhoozi y'omu ba mercenaries abali wano mu Africa oba amaje amapangisa agali wano mu Africa ag'abazungu, ba mercenaries abazungu bonna abali wano mu Africa bagambe muganda wange mwali badde mudduka nga tetunnabakwata kubanga tugenda kubanga tubakwata essaawa yonna. Era muganda wange Muhoozi ku mukutu ogwa X agamba nti essaawa yonna omwaka ogujja agenda kukyalako mu ggwanga erya Isirayiri alambuleko ku ntaana enkalu eya Jesus Christ. Butereevu katusookere mu ggwanga erya Sudaani. Obubaka bwayongedde okubeera nga abasindikira. Ekisooka yabagambye balina okumwetondera bo nga bo Abasudaani olw'okuwakanya byayogera. Balina okumwetondera officially, so si Uganda kwetonda. Balina okumwetondera. Kati ayongerezaako n'agamba nti Uganda neetegefu nnyo okubeera nga taking action singa General Museveni akomandinga nti mugende mulumbe. Munnange kino kyazze oluvannyuma lw'okutegeeza nti nno asobola okusalako, asobola okuwamba ekibuga Khartoum ekya Sudan ey'omu mambuka singa abeera ayambiddwako US President elect Donald Trump. Era munnange Sudanese Ministry of Foreign Affairs bwe batyo ne bayanukula nga bagamba nti ebyo Muhoozi byayogera mu ngeri y'ekiragajjavu biraga obutali buvunaanyizibwa, era nga baagala Uganda yeetondere Sudan okukosa n'okubeera nti nno baategeezezza ensi yonna, international bodies, nti nno kino kimenya mateeka wamu n'okutoobola eggwanga lyabwe. Muhoozi kyagamba nti nedda ye instead bo okubeetondera ate ye okubeetondera oba Uganda okubeetondera bo be balina okumwetondera ye nga ye. Baki bamwetondere muge munnange. Waliwo yaŋŋambye nti kino kitabani kya akigeragera n'ekitabani ky'omugagga kikaabira amandaazi mpa erindaazi lyange mpa kino nga bukasera bakigamba wange naawe omwana mumuwe ku byayogera. Simon Kagwanjala naye afuddeyo n'agamba nti Muhoozi ebintu byayogera muganda wange. Kakati munnange Muhoozi era nga bwe nkutegeezezza nti ayagala US esasule trillion 100 kirambirira ekya $, esasule trillion 100 kirambirira ekya $. Zino nno nga zaaki balina okusasulira abaddu bonna be baasombola okubatwala okubajja mu Africa. Muhoozi Kainerugaba nkugambye nti omukutu gwa X guli bubi nnyo, era wano munnange alina okwogera mu buli nsonga yonna gy'alowooza nti nne muli ku mutwe. Era yagamba nti United States beetaaga okusasula olw'okutwala abaddu okubajja mu Africa ne babatwala mu nsi yaabwe emyaka oba ebyasa bingi nnyo ebiyise many centuries ago. Ekyo baakikola. Kakati yagamba nti the United States must pay Africa $100 trillion
for all the precious human beings they stole from us. Era n'agamba this is not a request, it's an order. Kuno si kubasaba wabula kubalagira Muhoozi Kayini Rugaba. Era kuno n'ayongerezako n'agamba nti ye nga Muhoozi taligenda kulinnya ku ttaka lya United States paka nga bamaze okubeera nga basasula omusimbi ogwo. I personally, I refuse to step on the blood-stained soil of US until they pay for the 12 million African slaves they stole from here. Nti nze nga Muhoozi yenga ye aganye taligenda kulinnya ku ttaka lijjudde musaayi erya USA paka nga bamaze okubeera nga basasulira emiliyoni 12 ez'abaddu be babba wano mu Africa. Jukira nti sente zino zaasaba gw'owulira trillioni 10 eza dola ayinza okugamba muganda wange zino zizingako GDP ey'ensi yonna kumpi ne zifikka nawo zayagala. Era munnange mu buufu bwe bumu abamu mu bamwanira okubeera omusajja alwanirira Africa mbw'agyagala ennyo naye nga wano ewaffe nga bizibu nnyo. Kati ono munnange era ennaku z'omwezi nga 22 Desemba General yabadde ku mutimbagano ku mukutu gwe gwa X era n'agamba nti bamasenaries bonna abeeru abali ku ttaka wano oba mu region eno gye tulimu ndowooza Great Lakes region balina okwamuka Bunnambiro ne badde ewaabo bwe baveewo wano. Era agamba nti twagala mercenaries bonna, we want the foreign mercenaries out of our neighborhood. Twagala ba mercenaries bonna, ba mercenaries abagwira okuva ku mulirwano. N'agamba nti kino kikontana era bayisa olugaayo oba banyoomoola Katonda w'abaddugavu. N'agamba nti bajja kudduka oba si kyekyo baakukwatibwa. Jjukira nti yetegereza nga bwagenda ekinsosho okusisinkana Tshisekedi. Ndowooza amugambye nti nze bindekere nze mbikoleko. Kale munnange waliwo omuntu omwe yamubuuziza ekibuuzo nga sinaba kwirabira nti ekyo nga tewasobola oba nga mwakozesa nga temunnakwata omuzungu oba mercenary omuzungu eyakozesebwa mu kukwata Besigye nga mwate mwamukozesa. Kwegamba nti Muhoozi ate bo bennyini bakoze ba mercenaries abeeru okukijjanya ba Africans nti wane Kenya kikijje kibeewo bakozesa muzungu white mercenary okukwata Besigye okumujwetekako mbu emisango gye bamujwetekako. Ate era ne ku nsonga ey'obuddu okusasula trillioni 10 kyagala US esasule, abantu bamugamba nti muganda wange mmwe mugenda sasula mmeka ez'okufuula baddugavu bannammwe abaddu, nammwe mulina okubeera nga mukwatibwako kubanga nammwe olede mwatufuula ddabaddu. Ye Simon Kagwanjala ali omu ku abo abamuwakanya era agamba nti bannange Muhoozi engeri gy'akwasaganyamu ebintu okusinziira ku Kagwanjala agamba nti obubaka Muhoozi bw'ateeka ku mukutu gwe ogwa X buno munnange oyinza okwesanga nga ate buleeseewo embeera enzibu ennyo nti oba oliawo teri amugaana kwogera ng'eddembe bwe liri nti alina okwogera, naye agezezzaako nnyo okukola posts ez'ekiragajjavu ate ng'asoomooza era nga yeebuuza nti kyandiba nti Muhoozi tamanyi limits, tamanyi wa bw'alina kukoma. Ye
ezo limits oba walina okukoma kyekiki gyali balina okubeera nga bamunyonyola newankubadde ng'obuulya waliwo abamuwaana nti wambulula wamaaye gwe olagiza omutima gw'ekifirika oyagala nnyo Africa. Abantu bamugamba nti muganda wange abazungu balina ebintu byatasobola kubeera nga bakkiriza okukkiza gwe oyagala okubeera ng'oyagala obbagoba mu Kongo awo waliyo ebyobugagga bingi nnyo nti bye batunuulidde era nga bisobola okuviirako akabasa singa ogezaako okubeeyimbamu nti munnange newankubadde oyagala okulaga spirit of pan-Africanism naye munnange bamasenaries okubeera mu region baagala ebyobugagga nga gold, diamond, lithium yeetaagisa mu kukola amasimu mobile phones. Kakati munnange gold ne diamond nuclear wamu ne lithium yensonga lwaki olutalo oba tafu bato egenda kubeerawo gwe mu kweyimba mu nsonga eyo nti egenda kuba bato yennyini kubanga jjukira nti bali abasajja muganda wange balina obusobozi okukola ku nsonga yonna mwalaba wano engeri gye baasiisamu Gaddafi, Saddam Hussein bo ne baba batebakolagana ate babeera bakolagana bo nga bo kubanga balina ebigendererwa byabwe birala nnyo era nti bo nga ba global superpowers bakimanyi bulungi nti Africa balina okuggyayo minerals for their financial strength beegumye mu byensimbi balina okubeera nga ssente bazirina era ng'ebyobugagga mu Africa balina okubeera nga babikola okusobola okudominating ensi yonna okufuga ensi yonna. Kakati gobanga abajjako amaanyi gaabwe muganda wange nti ebiddirira tebijja kuba birungi yadde n'akamu kubanga n'emmundu ze tulina ezitwewaanya n'obunyonyi be babutuwa ate balina ezisingakaawo ate munnange bwe badde eri nti gwenza okulaba America, Russia, China oba oli awo nga abakontana naye ate balina gye basisinkana ate ne boogerezeganya era nga bo baakola endagaano tulina okusisinkana wano tetugobwa teri gwe tugoba wano tulina okuba nga tusisinkana ne twogerezeganya era nga buli nsi erina okukiikirirwa nga eryentalo era emmundu enyooka naye no tuteeseganya wano tetugobwa teri agoba munne era balina bye bakkaanyaako bye balina okubeera nga bakozesa kati nga zi satellite n'ebirala nga bo babikozesa oba kine nga bonna balina okuba nga babikozesa ebyo. Kakati awo ffe twesizaani era twagazaaki ekikontana n'ekyabali